Njebiringa ndine mutawani wa president. Efana njebiringa ndine General Salim Saleh. Kiregeza twaliko nabo. Okuliza bulungi. Naye batwagala kubeera awo. Mwe nazuula ekyo. Nze nensalawo. Mwaliko nabo nga mukolaki. Baliko nabo nga mikwano gyabwe. Ompuliriza naye mbuye we yazuula ye ng'omuntu. Yagambye endowooza. We yalabanga. Mwongeremu amazo. Endo ebige bannayuganda bali ku kirala. Ne bano bali ku kirala kwe. Njagala kukutegeeza. So, njagala kukutegeeza. Nti bano ababye essaawa zino baaliko abaki? Abalungi. Baaliko abalungi. Naye essaawa zino nabo nga temunnaba kugamba mbu nno bano abaana babi abamaasamaasa famire zaabwe. Njagala nkubuulira ebintu bye bakola bikyamu. Omuntu w'omunyigiriza ennyo atuuka n'afuna akasajja ku mutima. Biri puzzle. Nali simumanyi ng'omusajja omuyombi. Naye we baamukola ebimunyigiriza. Namulabako ng'ayogera ng'essaawa yasobola n'ogga omuntu mu bulago. Kubanga yakolebwa ebimukola ki? Ebimunyigiriza. Okuleka okubalaatira mu nsonga z'Abannayuganda abali mu kubonaabona. Bannayuganda abali mu kkuba emiggo. Ompuliriza bulungi. Bannayuganda batuuse n'okkuba emiggo ng'abantu bambadde ebikookolo. Naye ng'amagye gagamba tegabamanyi. Naye nga gy'emigo gyakoze eki? Gyabakubiddwa. Omwogezi w'amagye yagambye tabamanyi kyokka ate omukunda tusigala oba okitegedde bulungi nga naye omwogezi w'amagye agambe takola ki? Tabamanyi. Naye ng'abaana bakubiddwa ge mazima. Abaana baluziiza amaaso. Bannamawulire bannamwe. N'olwekyo nze mbadde nsaba bano basooke banoonye ensobi yavaawa abaali abalungi okufuuka abaki okufuuka abalungi nga temunnaba kunenya baana bano ababamaasa ebifaananyi byabwe baabakola ki okutuuka okukola ki waliwo ensonga ekyokubiri nze kati njagala kutegeeza oli omanyi ekizibu ekiriwo we tutuula buli muntu aleeta ndowooza ye ate era ku pana eno tukkirizaawo abatageera n'abatategeera ompuliriza bulungi kubanga omuntu asobola okutegeera obulungi ensonga eno ate n'ategeera obulungi ensonga eriwa ensonga endala siri mukuvuuleka nkunnyonnyole abantu nga bali mu nsi ey'okubonaabona nga bagamba mbu nno Devicom ababonyaabonya. Ompuliriza bulungi. Devicom akola ki? Ababonyaabonya. Devicom yakatta wali omuntu. Terera. Kale tukitwale. Terera jemba. Atali mu kamera. Oba kitegede bulungi. Kanjogere ko atali mu kamera. Ono ali ku kamera yaffe yani. Focus omukwaso omulungi. Yabbi salamu era. Kati kangabe mu focus. Ompuliriza bulungi. Yegasse mpulira bufaananyi butambula nga bagamba kuluya ono yafango be bajja ati kale tukitwale tuwe example yabeeganye ku luno kale tukitwale nti be bajja ati we bagamba mbu nno gundi focus yakulembedde emigga egyakubiddwa abali mu kayayanira okufuna obwenkanya. Ompuliriza bulungi ne basanga Ivan nga yamutembeeta banyiga kale atugende wakipazo kyeyogera so bano ekibakubya bakazimba mugalu n'abalala bamusayidda mulira simanyi simulabangako. Ompuliriza bulungi naye kyebamukoze nkiwagira 100%. Ompuliriza bulungi simulabangako naye nkiwagira era naye yeekube mu kifuba yeebuuze emyaka gy'amaze nga mukulembeze mu poliisi. Emyaka gy'amaze nga mukulembeze mu poliisi kulowooza ati no buli omu anyigirizibwa. Emyaka gy'amazenga emyaka gy'amazenga tabona nga tebamukola bamukoze abadde yeekuumya ensonga eyo mbadde mbasaba tukomewo akazindaalo obudde buno kaliri pazo leeta omuceere ogwo buyidde wesingo akoliri pazo ensonga ya politics naye otuggyemu kwebali genda maaso netandikira ku nsonga ya mukwano gulidalo zole ekyamukoleddwako ekiyakoze kati simanyi n'oyo teyafumba okusokera ddala abatulaba mbebaza okunkyazaako mu kyoto njagadde nnyo abantu ennaku zino abavaayo ne boogera ku nsonga twalira ewamu nga bannayuganda edda ensonga twazuulirira ku CBS wabeerangawo lubakyoya wabeerangawo makolo kavuma ekimeeza mambo bado twali bato ne
nenkolezzeyo abantu okwogera ensonga nga bebaziraba era nga tusuubira abasajja abo bannabyabufuzi bagezi nnyo naye omulembe guno gutuyambye nnyo okumanya nti ate bebasinga obudongo babuyabuya nnyo abantu bateesa ensonga ate ne tuzigoberera kale bwe naddako nze ebimu ku bisinga okundeetera nenekanga nga ngudde embotego ng'omuntu nyumirwa nnyo ebintu byebyobufuzi ku kya ka incident yako ke nalabye aka MC Cats ne Minarozi nze omu asinga okusalira MC Cats omusango MC Cats obulamu bwe bwonna yeetisse omusaalaba ogukirako ogwa Yesu Kristo era akitendeke era akyogera lubwatadde ettafaali eddene ku myuziki waki myuziki wa Uganda naye abasinga okumutuusaako obuvune n'obulabe ennaku tugamba nti kakiwulire eyasinga ennyo okutembeera n'okwagala wekitegedde kubanga kirisooba tugambe MC Cats abaddewo nnyo mu music industry ya Uganda naddala abaana ngaabo ababadde mu ndongo MC Cats abakuddeko nnyo era abayambye nnyo liri pazo naye nabo babadde bamuwase nze nedda waliwo MC Cats abadde nga ne bakyalire Ninalozi ekyasinga okumutunda oba okumukola ennyo musical n'ayitawo Ninalozi yali muntu nga mukubi wa party ekitali nga waliwo omuyimbi nga tagenda mu party nga Bafana nga liri pazo naye nze ntandika okulaba Ninalozi namulabira wano ku Centenary Park wabeerangawo ebbaala ey'olwokubiri etegedde yalinga muwala waki wa party nnyo so MC Cats after 5 yemwogeddeko waliwo n'abayimbi abadiganyuddwamu ennyo kati bw'otunuulira nze nga liri pazo ya Uganda TV tezizannya nnyo nnyimba zange naye abaana abo bafunye 100% ennyimba zange bazizannya naddala puroguramu eri after 5 waddemu nnyo abaana abo kakati bwe tuddako ku mulamwa ogwa politics mu ndongo njagala leero tukwate kakota abantu bonna kibazingire wamu otegedde bwe kiba kirwadde n'abantu abali eyo abalaba bamanye obunanfuusi n'obujega n'obulimba obujjudde bannabitone waliwo abantu bannayuganda be baagadde era ne babawa n'obuwagizi ne babawa n'amaanyi ne babawa n'ekisente era mukimanyi bulungi abayimbi abayimbidde ku mulembe omulungi ogw'okufuna ku ssente naffe abayimbidde ku mulembe nga ssente ziwedde mu bidongo abayimbi abo abayimbidde ku mulembe ng'ebidongo bikyalimu ssente tebinnafa nga bwe tugamba kiba kya bulyazaamaanya nnyo ku ebyo bye tulowooza nti biruma bannayuganda bo okwefuula nti tebabyogerako tebabiteesaako era nga bw'omusanga emabbali akugamba omanyi abantu tebamanyidde mu egyo kkowe sijja kubyogerako nzira bizinesi yange nze siyinza kubyogerako ebyo mwe mbyogerako kitegeeza oyo naye mulaba ennambeemu abantu batandike okumulaba era abeere akawuntebo mutapushinga kozi y'abannayuganda ebibaluma era ebibakola ate yabafunamu abafunamu nnyo era n'abayimbi abo bwe twogera interview eno gye tuliko ey'ekyoto endowooza yaabwe etandika okudduka gye bali ebalowoozeeko etandika okukebera mwaka nayo naayogiragi buli muntu gwe balowoozaako ku interview eno oyo naye ye mulaba ennambeemu ow'enkyukakyuka kubanga ebigenda mu maaso mu Uganda abimanyi asobola n'okubiyiyamu oluyimba nga bwe yayiiya ennyimba za laavu ne zinyumira abantu naye akoze eki era bwe bamala okumanya abantu abo bakomewo waffe gye tuli ffe twatandika ne baba waffe Bobi Wine 2017 ne tutandika okuyimba ennyimba ku YouTube okwo nninako ennyimba z'enkyukasuka mu 5 bwe kuba musango ng'omuntu yagunteekako awo alinyiramuko ku break nagana naye ate mwaddu awo ddayo n'okeberera oluyimba baluyitako okuba obucupa sebaagulanyi eggaali ebigezo nalumansi zonna zoogera ku byaki ku nkyukakyuka kakati di omuyimbi lwakolera gavumenti era tukitunuza eri abalaba tumale tukizeeyo gye bali di omuyimbi lwakola ki lwakolera gavumenti wano nno wakulu nnyo ogwo mubisi agofokasikiriya omuyimbi wakolera gavumenti era wandibaddewa omuntu okuva naga nti
kakati gwe liri puzzle okolera ki gavumenti n'ate waliwo n'abayimbi bekigwanidde era nga tobasaasira otegedde era nga tobasaasira era nga n'abantu bagubasalira era n'abaani abateekeddwa okuggibwako omusango nga bagenza okukola waliwo abayimbi abazze batembeeta nga bayita ne mu nnyimba mu bitone byabwe ebyabaweebwa ne batembeeta omudigito era ne kunyumira ddala waliwo n'abakoze effujja eriri pasono ku bantu sekinnoomu oyo nenamula yeey'omusango eyawukana ku yaani ku yaliiri pazo nze ŋŋamba abantu bandisalidde omuntu omusango ku lw'ebyo balaba ebitagenda bulungi ng'omuyimbi oyo avuddeyo n'atembeeta kye bataagala naye mu Uganda abantu balowoolereze nnyo ffenna bwe tumala okwogera ebyobufuzi oba nga bwe twogera ku music industry buli omu agenda kukwata ekkubo adde ewuwewaka era buli omu alina omulimu gwe gwakola ki abantu baleme kulowooza nti tusiiba makindye nga tutudde tubeeramutayimbye tufunye kapati time nga tumaze okukola emirimu ono byakola ne byakola nange byenkola n'oli byakola tewali alinako kapande kagamba nti owa dipito yingira tewaliiwo alina esevinga sente za kirungi nakibi onfuna bulungi naye ne bamama Falidi mu bagabule omanyi owange yasooka onfulira bulungi kakati abantu nze nabigambye ejjemba ne baganda bange mwenabawano omuntu bw'avaayo ng'agenza okuyimba n'ayimba ebibye kwene embeera gye tugamba nti togenda na byange kubanga nange tebanzaala Djibouti tebanzaala Eritrea tebanzaala Ghana gundi gwe todduka na byange bw'oba olinawo by'olina togenda nabyo kandyeko kyendidde wate kubangi abalidde nzaani atalyako ndidde ntya abantu balinawo ekintu kye bazimba ennaku zino ekiyinza okwewuunyisa era nsaba muganda wange ono ajja kunnyambako nze naakagwa ninga oba aliko olutwe emirundi ena olwasooka Kenzo oyo no yatwala na kuyimbako balala muyimbi yekuba akapera k'okusimba oluseke mumuludde munda omwo mubimanyi sabu wanatoola akakokolye atera okakozesa nga alabye abagagga n'abawaanamwana bwe nabawaana ne bagamba oyo munyambi owulira bunnange ogwasembyeyo nali nyezeekaawo mubeezi kuyimba buyimbi ku stage abaweefu b'endowooza abanguyira okusalira bannaabwe emisango nti omulabi njagala okumanya olukwe lwe lufaanana lutya omuntu okuva ku saidi y'abantu kubanga singa nkeera kumakya n'entembeeta nti nyimbidde kibiina nga bw'owulira Mayinja bwe yayimba muzeeyi akalulu waliwo ne bwe yatuuka n'akuba ennoga omudonga olaba yalemwa emmundu omudonga akubwa atya abajaasi naawe wendako awo abantu bakwata era okimanyira ddala kyere era nkakasaba aba Mayinja nga soogeza bigambo yadde mu mbeera ya kamera nti okumanyira abantu abakulu oba okubayisaamu amaaso yali bizinesi era sente yazikola ki yazirya naye nze agenza okuyimba obuyimbi bannange musango ki ogunkwatibwa kakasa eyo enaabeera mbeera yakulekerera musi ne batunuulira omubaazi nze liri pazo ng'omuyayi noonya kuba mu kibuga muno bulungi mu kibuga muno kubaawo nze ng'omuntu ebyobufuzi ebyo byatuuka ne bikola ki nebinsobera ekintu kino ne Kamiliyoni yakiŋŋamba naŋŋamba pozitira okusoberwa nemubuuzako gyawange naŋŋamba pozo gavumenti eno ebbanga ly'emazembe oyinza ngiyimbideko emyaka ameka emyaka 2 ku myaka 4 gy'emazembe oyinza ngiyimbideko emyaka 2 abantu abakanyiza nga tuvudde ku byogamba nti byonna nga bwe biri nagamba abantu abo nkuze nabo mikwano gyange otegeera
nti ate n'abantu era be bawuliriza music wange ate era naye muganda wange Kyagulanyi ekkubo lye yakwata ndi Bebe Cool era tukuze ffe nambula mu bwaki bwa bulijjo naye kati nze ndi confused state gye ndiko mu bantu bali abali mu buyinza tukuze nabo badde nabo emyaka 2 badde mbakola ki mbayimbiddeko n'emusiko nengende bamutwalako oba okuteesa okulaba koni mujjukira Sanje Kamiliyoni lwe yagenda okwogera ne koni emyaka mingi Kamiliyoni yagenze mu Central African Republic otegeera kati nagamba ndi mu kusoberwa simanyi kyakola oyo naye omuntu akola ki wali yasoberwa kakati ekirala abayimbi tulina akantu ke bayita ego and pride okwerabawo kali mu buli mudongo buli muntu yenda kwali owuliddeko nti ayimba oba yabivaamu akalina oba baliyo bakategedde ku interview ego akalukunaagezalawo ne pride y'okwemanya kwemanya okwo abayimbi ojja kutunuuliranga Bebe Cool nti ne bw'abadde mu ndongo abadde alina obutakkanya nani afande kakati nga yaga nze nakola ki nange ekikubye ekikoze era bw'obasanga nga sina bya bufuzi nga kabaddewo paka wano we tuli ojja kusanga ne Eddie Kenzo naye nga yakafuna naye bannange ngenze ku BET Award ngenze ku Grammy nange byenkoze eki mbikoze nange sente nkoze eki nizifunye otegeera kati mu mbeera eyo waliwo abantu abali mu confused state eyo ey'okukola ate nga bakulu bo era ng'ate baddembe balina emitwe gyabwe okwesalirawo ku kye baagala nekyebakola nekyebalowooza look olwaleero bagamba nti Eddie Kenzo mu copyright yafunamu Nyamutoolo Kenzo abadde n'omuwala oyo Nyamutoolo emyaka ndosanga 10 emabega Nyamutoolo woze yanga gaalo beba mukubaali abaana ba Big Talent timuki n'obufaananyi bwavaayo otegeera namunswa lya kunswazi osanga kapositinga nga bulungi BET ne Grammy omukulu n'alabanga kali genius n'abayinga interest n'akola ki n'akwetwalira akaana akuze nako muki mu Big Talent kakati ate ne wabeerawo n'abayimbi abakikola akagenderere anoonya exit mu ndongo kubanga abayimbi balina ekintu kino era kankyogere mu kamera oba oyagala nnyo ebyobufuzi yadde oyagala nnyo sympathy muganda wange kino nze nkigamba liri puzzle najja wano nenkoma mu mwaka 2016 mu maaso g'abantu baaba Kyagulanyi yali ayingira politics emmundu netugikubiranga babbala mwana naye sijjukirayo olunaku lwe nafuna show olwaka sympathy ako nti olwokuba ndi ku sympathy abantu bampe ebifu omuyimbi bwe waba tewali ndongo waba tewali ki tewali ndongo ne bw'oneewujja otya ne bw'onaakola otya teri agenda kuwa show nga tewali ki nga tewali ndongo kakati ekyo abayimbi nakyo mukyetegeeza ne wabeerawo nabana ab'ettima ayagala okukola exit kuba tukirize tugaane endongo ya Uganda etuuka n'ekoma waliwo eyaŋŋamba eringa kikondo ky'amasannyalaze nga tokyakola kipya nga ne bw'oyimba n'okunamira muzibe tewakyali kyokola complete kakati abo boolaba nga tewakyali ng'abantu babirabye obayimbidde buli wamu ogenzewo ne baga ate kati yakafeeno myezi 3 akomyewo kweganga ne bw'okuba yiiti tegakyali nnyo mawulire era kyovola nze sirabika nnyo okubivulu neewala nnyo okwemala mu supu nsigalemu akaagalwa kakati waliwo abo bakola ekiziiti bava mu ndongo banoonya sympathy kubanga ebyobufuzi bino byonna byolaba bisinga kuzannyibwa wano mu buki mu Buganda walabyeyo sinalabayo muyimbi yeesimbyewo ggulu eyo sinalabawo muyimbi ow'amaanyi nga Rasta Charles embalala obono Lady Mariam Tindatine MP2B imbalala sito oba lukungiri byonna bizannyibwa wano kakati ffe Abaganda tuli bagezi ono akola ekiziiti adduka mu ndongo agamba akibaddemu yakiyita ekiki ekyata akirekamu banne yanoonya sympathy eno akube adduke akyalise banne bano abakikoze eki abasigaddemu endongo leero efudde nnyo
waliwo abatamanya ngamba abali mu kusiga obukyayi mu bidongo ne bakwata akasonga akatono nga liri pazo gw'omanyidde ddala nti oyo muyaaya anoonya kyakulya yazibaze essaawa 5 azijjawo ssaawa 6 adde mu bibye agende makirye waluna mbiri azirieko emmere nti oyalidde ne bakugamba nga ne Museveni bwe yakuwadde n'obabuuza Museveni abadde Daviko omuntu atuula waluna mubiru waina office aina office ku Salama Road Mpajjo nti omulabanga agenda mu ewa misaaki so nga bambi ne yakuwadde obuseete naye yajjeeyo 5 naye aliyeeko mu Uganda ya leero so bannange mukola kityamu muleke okutusigako enjiri enyokulowooza nti tulidde ssente z'abantu nti era abantu embeera gye balimu mazima ffe tulidde ssente bwe kakati liri paza alidde obumiliyoni 2 n'ensinga kakati ate nze mu mboozi zange ensaaga nnyo kubanga nze kati kankubulire mu struggle eyo mulimu Lumbuye kojja wange Lumbuye n'enamba enjirina buli abantu le bantomera gamba mutabani olabye nnyo naye embeera gy'olimu yo bwetyo bweri naye kolerera abaana beera obakole ki obategekere waliwo ne aptop boss awangalira eyo koleya nagamba munnakawempe kankusabire bijja kuggwa naye ffe ekituufu tukola ki tukimanyi musajja waffe alizoninga bulungi kakati mu mbeera eyo tugamba abantu bano bwetu nti banaye bakama baffe omulimu guno ogw'okuyimba naffe mwe tulya era mwe tukola kaseeti tubadde tusaba with due respect mu mbeera yonna ebibasoomooza tubiraba ebibaluma tubiraba naye mu Uganda muno era nsaba n'omusango gukwate abayimbi abantu be balaba nga mbutuufu ekintu kya sente baziridde balondemu ne bebasaasira baliripaza abagenda okukola obukozi bakole ki baveeyo kakati nze lunabenga bwondaba baganda bange ddala nze banneetaazaaki okuleka okuyimba enkudi yange nenva ku stage kulina kawalidde ssente waliwo amini musajja waffe mumumanyi bossman yampa emmotoka ya defender nenvugamu ne bagamba olizi yalidde enziwa Museveni yamuwadde defender ya bukadde 8 obukadde 8 nga bwe mugabo tolyangako ku ssente za Museveni olw'ebyobufuzi. Museveni alina ssente oba eza gavumenti olw'ebyobufuzi era ziriko Bank of Uganda. Njagala okugamba kyemubuuza yakitegeeza. Njagala okugamba ebintu nze saagala nnyo kibuuzo si kituufu ekyo. Omwami oyo abantu baba batuma ssente mumugye mu mboozi omwami oyo teri muyimbi gwe yalya mpozi nze simulabanga talina gwe yali awadde ekikutiya nti wagenze wekwa era buddirwa ababuleeta beba abalunywa bebajja bazunga nabo bappaji mpozi ndooza zeezo naye ze sirina gwe nalinda twajjukira okuyimba emugende kyali kitya kola ogwo avuga gravity bampa meka sikakadde k'amafuta ono yakola ki ye yali avuga gravity yatera omuvuga nga bagenda mbivulu sebo nalya mmeka manager ezimalawo kaaliya yange mu bintu ebyekirina kyenalya sirimba naye bw'ovuga ku mmotoka katugeza amini akuwaddemu ekiboozi nga kitambula mu diaspora yonna so banange tulangibwa bwemage tubeegayiridde nnyo emmotoka zemulaba batuwaamu bubi sizaffe yeswaga kakati iffe bemulaba n'ennyumba okuzimala twazitandika mu covid zikyatukanudde amaaso eso bambi mutusaasire tewali kye twali tulidde ogw'omusango ndozangu ejjeeredde ku kyoto endongo mpointi zisobola kuvaawo endongo tusaba nnyo abantu ku bye balowooza ebibanyigiriza bakyawe nnyo be balaba nga ddala kituufu basaanidde okukola ki okukyayibwa so si muntu kumulaba nga avuga emmotoka so si muntu kumulaba nga ayimba emubende nti oyo yalya ez'abalwadde b'emulago nti oyo yalya ezaagundi nti oyo yali ezaagundi nti oyo yalemesezza ki nti oyo yalemesezza ki enkyukakyuka ekirala ne bannayuganda bwe tuba twogera ebigambo bye abamu muleke kusirika waliwo yayogedde ensonga n'agamba abasuubuzi bwe twalinga twekalakasa ku mutugjeeko omusolo twatandikira ku mini price ne balingiza ku kalina ne batugamba mujje wano ebintu byammwe bya tax must go mugende abasirikale ne batukuba embooko
mpaka entinda ng'embooko ekola ki enyooka. So tugamba ne bannayuganda enkyukakyuka eno gye twagala ku Facebook okwo ennyumirako ne ku internet naye egenda kutubeerera nzibu nnyo ate era twogeza amazima enkyukakyuka eno gye twagala egenda kutubeerera nzibu nnyo mu kalulu mu kalulu nze nnyina n'okusuubira nti eyinza obutasoboka mu kalulu bwe tubanga abakateekateeka n'abakabala ate be balina obuyinza kakati nga nze liri paza atasomye nnyo alina amagezi ekyotuula n'enkikuba mu ttooki yadde sitegeera ne ŋŋaana edda kino nkivuddemu tekigatta tekikola ekirala nabo tebannatulaga mbeera egamba nti baagala okunnyuka tegeera era njagala tukkiriziganye olutalo lwa muggo kubanga nabo oyagala okubajjako nabo tebaagala kijjako kakati mugenze mu lutalo lw'okwefumita ki eŋŋumi anaakuba munno nookaawe gy'anaakola ki gy'anaatwala ekyo nakyo bakisuubire babeere aweya ate era bakkirize nti ebyobufuzi mulimu okukansa ebyobufuzi biringa bya mupiira nedda mu byobufuzi wakuba wano tubiyige mu Africa tubitegeere mu nsi endala oba nawano bakitegeere era si kipya mu byobufuzi omuntu akansa naganze nkansizza ewaffe Masaka ajja kuwaayo omuntu ntize nkansizza Mpuuga musambi mulungi ti oba nze nkansizza gundi oli namuwa ssente oba n'abaako byamusuubiza nga ankomawo bamukansa oba yali musambi mulungi ebyobufuzi biringa mupiira naye Salim Saleh yagamba Mawu naliraba ku kavidiyo n'agamba Mawu abatuludde naye emyaka mingi nga 10 emabega era kino ekintu kyenkola yakireeta ne tukidisikasinga kitegeeza naye nga wali akulaga abadde ku opposition nagenda okulaba nga ate emyaka 10 abadde mu opposition ebyobufuzi nabo birimu okansa omusambi omulungi so omuntu baba mukansizza gwe kubuna obwavu obuluma waliwo n'abatende waliddwa naga kati waliwo z'omubaka gwe nakulanda ewaffe Kawempe waliwo omusajja mulabye okuva lwe najja mu Kampala nga yeesimbawo era tusuubira nti bamuwa ssente musajja wadde oba bamuyita mutazindwa ali Kawempe nerera yeesimbyewo omusajja bannange oba ali wangu waliwo n'omulala bamuyitaani ono Mukaaku njagala olunaku lumu kojja Mukaaku Mukama amuwe nze okuva lunadda mu Kampala Mukaaku yeesimbawo waliwo n'omulala muganda wa Ssebaggala nze mulaba ku buli ballot paper ajani ye buli mwaka ajja oba yakyusizaamu kati ayagala bwa mmeeya kakati ndoozi embeera bwetyo tukkirize nti n'ebyobufuzi birimu okansa omulungi oba Eddie Kenzo bamukansa nakyo tukikkiriza tukitwale nti yali muzanyi mulungi nga balina position gye baagala akole ki azanye so mu mbeera bwetyo nze nzikiririza mu buli omu okumuleka obulamu ne bukola ki ne butambula ekirala kya bulabe nnyo waliwo abantu yadde nga bakyamu olina obayitako n'obaleka kati bw'otunuulira nga bannaddiini ewaffe Masaka ewaliyo abakadde nga Sapule atambula omugga agukutta bwayi oyo bw'omukwatira ku mukulembeze wo ow'eddiini akalulu okafiirirwa obufuzi olinga agamba kino ekyatuse Kazinda Mugalu akulembera baki baprotestanti abaprotestanti oba omanyi b'ofiiridwa waliwo abantu nga bagamba mu linnya lya paatiri mwana n'emwoyo mutuukirivu era nze nanyize era ffe atukulembera okutwogerera ensonga zaffe era omaani kakati gwe bw'ovaayo oyo omukadde alya Sapule jjajja wange naluva ow'emyaka 8 n'alaba ku mawulire batera okulaba eggulire eritera kubeera ku UBS ennaku zino ewaffe gye balaba n'alaba nti omusumba bamugize bamuyisizaamu eggaali akwata bukwasi Sapule katonda so tuli bavubuka bato tulina amaanyi mangi tulina essimu waliwo ebintu bye tulina okuleka nga bannaddiini tukoleki lwakuba nabo tebakoze kimala ate bwe bavaayo okwogera ne batwogera ku biruma baabwe ate nabo tobanenya kubanga wano tulina enkola y'essimu lwakuba kati ffe tebatukubira akimanyi ne bw'oyogera
tuli mu vibe yaffe naye ate munnaddiini okuvaayo babiraba era babimanyi naye mu Uganda ya leero waliwo essimu ekubirwa yebaleko ssimu kale munnange ono bamutwalirako mu draw naye ekintu ekyo kyoliko otegedde kati nabo tubanenya babiraba era babimanyi kubirwababiraba so mu Uganda ya leero abali ku ground eno bannaffe abali mu diaspora bo bayinza obutakiraba naye mu Uganda ya leero gye batulekamu waliwo kye bayita okutta ku biki njere bw'oba odduka sipidi 10 n'otambula 8 mu mmeka 5 bannange wano we tuli wazibu embooko weeri okutereka weekuli otegeera bajja kutiisa kuba bayeekera si gwe wabalonda era tokyewuunya nnyo erwero baafa bameka nga bajja gwembuki so awo byebyange basebo ne bannyabo ensonga bwezite bwe zibadde atuyinza obutasukawo nnyo wano eno olw'ensonga nti nno ate abwetyo bwe tubadde naye tukyagamba nambwa bwe bamuwa ebintu tumuleke nambwa yafunye n'omulimu nadda ku lw'obulungi bw'ekyoto twawukaneko ku balala oba ensonga tugimma amazzi banaavu balamu bate kuba ekyoto tukizimba sijja kukoma leero tuleme kulabikanga bali abalala kyoto tukiwa obudde kibaddeko omuceere emmere embuzi nekamuogo nakakaawa tuyinza obutasukakawo olwaleero basebo ne bannyabo ampozi nga mulina submission gye mwagala okukola olinayo submission okusiibula nze njagala kutegeeza bannayuganda weewaawo bingi ebituyigiriza nga bannansi era tukkirize nti mu mawanga gonna si ffe tusoose okusanga okusomoozebwa naye waliwo amawanga agatuuse ku bigendererwa byago wakati mu bisoomoozo ebyamaanyi n'okusinga katonda mu Uganda. Nze njagala obutamalamu bannankyukakyuka maanyi nze mbategeeza nti ekigenda okusooka okutongerako kwe kulaba nga tuperereza abo abatakkiririza mu nzikiriza gye tukkiririzaamu ate wakati mu kuwangana ebikiiko tubasendesende tubaagazise kye tuwagira basobole otwegattako twongere okweza numbers. Ekyokubiri tetugenda kubeera mu kutiisatiisibwa mpaka tuyimirire wamu gye tunaakoma okubeera n'eddoboozi ery'amaanyi n'okwegattibwako abalala bayinza okubiraba leeti ayinza okulaba nga essaawa zino talaba nti kyetuyiko kozi naye wakati mu kumuperereza n'okumwagaza nga tetumutyobodde mu kumwagaza mu ddembe ayinza okutuuka mu maaso n'alaba n'okusinga ate ffe abalowooza nti twakola ki twalaba kubanga abantu bonna bonna abazze nga bajja ne bafuuka bamaanyi mu byobufuzi amazima ga Katonda mu ggulu bangi baali tebaali abalala babadde wamu ku sayidi etunyigiriza ng'enyigiriza abalala. Nze njagala mbabuulire nti mutabani wa President Milton Obote olunaku lwe namulaba nga agenze ku Makerere ne yeegatta ne bannayuganda okukangulira eddoboozi nti amazima waliwo obutali bwenkanya mu gavumenti eno. Nalowooza ekintu kimu nti yali asobola okukikola mu gavumenti ya kitaawe ayinza okuba yetasobola kukola ki kukikola kubanga yali mwana wa president buli kimu nga kitambula buki bulungi. Nsuubira nti president yakola ssente nnyingi okubeera nga abaana nabo baali badde bagagga nnyo okuliza bulungi naye nabo abaaliko mu ntebe mu state house awo nnyini nga balina access efuna ssente ng'abaliko essaawa zino we bazifuna nga beeyagala ne beeyagala mu Buganda ne batuuka n'okuggyako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ompuliriza bulungi kitegeeza bintu bingi bikyasoboka tugume tugende mu maaso ne kozi. Nze obugambo bwange obusembayo njagala kubuulya bannayuganda bonna nkakasa nti buli muntu ali mu Uganda ng'embeera emunyigiriza yeetaaga enkyukakyuka naye saagala nze enkyukakyuka yakufuma bantu. Nze njagala nnyo n'obutata bizinesi z'abantu mulekere okunyira bizinesi ekiwa kyabwe ova bizinesi yo muletokola kuyadde omudala gw'ennyanja. Nze njagala nnyo ogenda obuulira omuntu owa DP
omugenti oli mu DP ne DP eri musintuufu omunnyonnyola ebyo ebiri mu DP omulage nze banaye ng'akyusizza baana ku nkyukakyuka mbaleka ebintu by'okuvuma kati mulina nsonga kubanga kitaffe Kazinda yagambye abantu ffe tulumba poliisi etukulu yayinza okubanga ku TV watu wabiraba kuba akizagala tabeera mu firimu kakati kalonaa kumuvuma sooka weebuuze ebintu abiraba atya okuvuma Kulaije tekikola makulu kubanga okujja nga tutegeera Kulaije omwogezi w'amagye bamuwa ebintu ebiri mu ripooti nga bimaze okupulintingibwa kibamuwa okusoma kyasoma gwe ssawayo okwala esimu loga Kulaije mutategeera biki gwoba atategeera oli mwogezi kibamuwa okusoma kyasoma kati bw'ova ku ekyo ye w'amagye agamba nti ye jaati tetugimanyi ate omuduumizi w'amagye n'atuutika n'agamba nti awo kyebakola kyamaanyi kati tolabanga bw'oli mu lutala tolutakukwatako ono mwogezi agamba tubimanyi ate ono akulira amagye nti abaana abo balungi nnyo so nze ndowooza tutambuze enjiri yakubeera bumu yakulaba obanga tukyusa gwanga litukyusa enjiri nga si yakuvuma naye nga nvaagulu nga mbagamba akenye kapazo tekagenda kukola ke yakoze runda bewala tekagenda kukola wakamala kugamba nti tebakuba bizinesi zaabo omwenge nga gwongeza amaanyi g'ekisajja eyo bizinesi ne bwona agikuba daviko nze nnyina akembiire akola bizinesi isaawe eyo bulungi nnyo naye nga tokubye yo ate mubadokikuba kamanya kutegeeza ti gweyagala ekyokunywa nga tekawunya mu kamwa n'oba omaze okukanywa otambula bulungi nnyo n'ogenda baboso ne bakayita akembiira akeke kano bakasogola mu matooke agafa agawano bali awo eruwafu waggulu gundi bagiyita anoonya ate okuwoterayo waggulu kalina ebyawo kabagisawuna awo akasitas ekikuba ekikkirira awo akembiire era ndowooza tujja kusaba wiiki ejja tugenda kukolera awo ekyoto abamale tusasula tebatuzunguza nga aino nga tusasudde era naye ate ono tutandise basebo ne banyabo tanko kumaliriza basebo ne banyabo mumaliriza obire n'omukyala mumanyi basebo ne banyabo sookera ddala okubeebaza okulaba ekyoto obuzajja muleka ayogere basebo ne banyabo nsookera ddala okubeebaza okulaba ekyoto neneebaza abasiponsa baffe naddala senkyale bannange weebale nnyo omulimu ogwokola ogw'ettendo tojjanga okwo era bannayuganda bonna bakubiriza bagende bulani agenda okutuuka ano nga mukazi we yagula puuti yani wasula kubayira mani enkudisebusa agenda kebera mu kisamope nga mukazi we yagula puuti ero nga zakameza era baganda bange nva waggulu nga mbagamba bannange nga mwami Kyagulanyi Ssentamu we yagamba obululu tebutwawula bannange temwawukana mu bululu buno bwetugendamu tusigale nga tuli kimu bino bya sizoni lwaki muttiŋŋana olwo era bigenda kuggwa nsaba tusigale nga tuli bulungi tubeere nga tuli bantu balamu temwemalaamu baganda bange bw'olaba owa poliisi nga gambye wano togendawo gwe muwulirize ate nammwe abapoliisi omula abantu bano nga tebalina bwadde kisi kyonna kye bazze nakyo temubakuba tusigale mu Uganda ennungi tweyagalire babiwulira bajja babiwulira kakati nze n'ensonga eyo nze nali musajja wankyukakyuka nnyo era ndi musajja wa DP mu DP tulina DP ziri bbiri olwo DP eya Lulume neya Mawu kati nze ndi mu DP eya Mawu waliwo ate eya Mawu eya Lulume eri Buyikwe eyo gye ndimu eyo then eya Mawu tuli awo tutagalatagala naye ng'erimu ebitutagaza opposition eriwo essaawa zino yo yeeraba nga opposition era gwe ovayo ng'oli wa DP agwe oliwo NRM ovayo ng'oli wa FDC gwe oliwo NRM ovayo ng'oli wa Jema gwe oliwo NRM ovayo ng'oli wa UPC gwe oli waki okategeera
kayina ffe twasalawo enkyukakyuka tubalekere ate era n'ekirala bannayuganda mwasayininga ebiwandiiko muliriza yasayininga UPC yasayininga DP yasayininga Muliriza. mukola nabo muli bapata n'ekirala bannayuganda kye bava bateerabira waliwo ffe kati nga era twetamwa ebyo gundi ebibiina by'ebyobufuzi era no gavumenti eriwo ye yatuula n'akakiiko kaayo bakaaliko bameka ne bateekawo buli muntu ali aligesitalinga ekibiina ngera bwe bagenda ate era tosobola beera na oluusi obeera n'obeerawo n'ogaana naye oba tuli kuki nsaba kumaliza submission yawe maliriza so ffe mu nkyukakyuka y'emirundi gino twagivaamu twagibalekera era bafuuti soja beeyagala ennyo era nze bwe bakuba nga bagamba batulwanirira neŋŋamba so nange nandibaddeawo ng'owa DP nga ngenza okulwanirirako kuba ffe twabeeranga nga byesije nga ayita ku ntebe road nga n'aba DP kibakakatako kwambalagana ompuliriza n'aba UPC ompuliriza nga bannankyukakyuka naye guno omulembe twatukemako ng'aba DP tusigala mu DP yaffe paka bweridda nga mawe amaze okutukako amagulu tetugibalekera buli we babakuba nga ngamba batulwanirira bebe abaana baffe nze ndi eno ndi muwagawaga ndi muwagawagawagawagawaga so bye byange akobazi fundikira kakati byonna tubyogedde ebyenkyukakyuka mirundi n'ebirala ekyefaananyiza si mukyalo ekisinga obukulu ffenna enkyukakyuka etukwatako obe muyimbi obe wa kyoto n'abayimbi obe waki enkyukakyuka etukolaki etukwatako naye ate ezze etya esobola ate okukukosa yadde ezze kati ekisinga obukulu kiri kimu nti abaagala enkyukakyuka oba ffenna abaagala enkyukakyuka tuleme kweyawula twegatte kitole kubanga era buli olaba kati akalulu ke kawempe era tugenda kukomekereza nga abavuganya ba mirundi egi abali mu buyinza ne bano abakolaki abali mu opposition kuba abali mu opposition nabo bangi kitegeeza mubwawuddemu obululu nze badde nsaba tukwatire wamu ffenna tumanye nti n'omulabe waffe yegundi tumwambalagane osegeera tumanye nti nno erimu yaffe kujjako kukyusa bukulembeze ffenna twambalize wamu ekyokubiri nti abakulembe essaawa zino opposition gye tuyinawo nga nuupu twagala enkyukakyuka naye ffe kennyini ffe tweruma kyekiri oli kyayogedde nti no waliwo omusajja ali South Africa ogenda okuli awayiriza tujja genda okukakana nga tewali mutuufu nga tusigazaawo omuntu omu gwe tulinawo ng'abakulembera atukulembera nga opposition osegeera kitegeeza kiti tube nga tulina obukulembeze nga tubukiririzaamu tolumba pazo nti pazo kino tolumba devicom osegeera kuba omuntu wayogerako kino nti oyo ali bwakola kino bwakola ekintu ekyawukana naawe nti oyo ali twekirizemu tufena twagala enkyukakyuka kubanga kizibu nnyo okusanga omuntu ow'emyaka 2 ow'emyaka 4 okudda wansi nga tayagala nkyukakyuka tweyanzeege omugenyi waffe yagenda ate okuwumbawumba era asiibule ankopazi wumbawumba era osiibule otubuulireko n'ekyoto okisanze otya ekyoto ekyenjawulo ekirimu era temukopa script wano tulya wabulidde mazima mazima agatakaawa tulya ku mbuzi ne tulya na mu muceere era embeera nnungi n'enkoko tugirya abantu bettanire nnyo ekyoto kubanga kyendabye ku kyoto ntululwa nnyo ku butebe obw'enjawulo naye ekyoto kino nkirabyemu abasajja abagezi bangi ate aboogera ebintu by'amagezi so ekyoto abantu bakyettanire nnyo era bakigoberere nnyo kirimu ensonga tukubiriza n'abantu kibeerayo kiteekebwa edde buli lwa mande bajja ssaawa emwezi akawungezi babeerengako adavika omuntu mwebaza okutukyalirako ekyoto oba nze nakyadde oba neeyitiriza era kumumanyira mu mboozi mukati sigala tutambulira wamu lwakuba tetwayogedde mirimu ogwange entembe eyandoomu n'abali wano bonna
muri bategesi babivuga ndoze emikisa nyina 99 gy'okubeera nga businyuka kuba mwe bange yokubeera kipande ku kipande n'okwebaza Central Property tera nnyo okugira abantu ivulu by'abayimbi batunda ettaka abantu babeeyunire so mwebale kunkyazaako era tusuubira tujja kujjanga wano ewaffe tetujjanga nnyo kuteesa ku bibuuzi bya kijege ebyo simanyi gundi bamukutte negundi simanyi nnyabulanye tujja kwogeranga ku music waffe ate tutabulemuko era ndooza abantu batwagale kubanga n'ensonga eziruma abantu tugikwatako tugikwatira ddala tukolera abantu so abantu batweyunire effe be balina okulaba bulijjo bagenda ne bagamba gwe YouTube yo tokoze kimala ku biruma abantu kakati ebiruma abantu biri kukwatira ddala bajje batwegatte